Message nungi ebadde mu ceasefire era esaanira ddala. Uganda ebadde erina ekintu ekizzeemu kya tribalism. Abantu bazza ebyedda ne babizza kati oli n'osanga omuntu nga gasaagala gundi kubanga something happened in 1863 biki nga tebimukwata nako bamunyumiza binyumize. So ate nga Uganda is Uganda. Uganda eri emu, ffenna tuli banna-Uganda. Just twayawukana kuba nti ono Omuganda, ono Munyankole, ono Mukiga, ono Kibiki. Ffenna buli omu afuna equal opportunities, ekyensinzemu okufunamu. Buli omu twerabira ebyayita ate buli omu ekiriwo wabanga olo cake, buli omu afuna equal opportunity. Buli mwaka nga mujjukira oba kikomye leero? Kijja kusinziira ku bakulembeze aba theatre kiki kye banaaba basazeewo. Baba basazeewo nti kinaabeerawo buli mwaka tizoke. Naye kyemanyi nti omuzannyo nga gwe tebayinza kuba nti baguzannye buzannyi wano gukomye kubanga eyo message yeetaagibwa mu bannayuganda bonna, bantu bonna buli muntu waayo. Abantu badde beebuuza mbu nno abantu bazze ne bawagira naye ssente zivuddemu zigenda ku baana oba zidda ku theatre? Kakati ekirina kubuuzibwa abategesi naye kyemanyi nti era wateekwa okuba nti waliwo percentage egenda mu family olw'ensonga nti n'okutegeka show tebategeka byabwerere, tibiba byabwerere ne Serena yakusasula n'obulango bwakusasula. So kati bateekwa okuba nga paati emu egenda kutegeka percentage eya family n'egifuna nayo. Nga tuvudde ku muzannyo tuddeko emabega today's back waliwo ekikolwa ekyajja ku restaurant yo lwescan ne Kididi n'ovaayo ng'oli munyiivu nnyo and it's not the first si yasooso kikola ne nobody yakakikola na Alien Skin. Ekirungi nafulumiza nze endowooza yange nga it's good okurespecting ekintu ky'omuntu omulala. Muzannyo baana balekeraawo muzannyo, tulekeraawo okuzannyira ku bantu kubanga tomanyi muntu kyaba yeefiirizza kukola ekyo kye yakola oba gwe olumu ekintu kyolanga ekitono kiyinza okubanga kye kinene ku mulala nga gwe okiyisaamu amaaso nga gwe olaba kitono naye nga ku mulala kinene kitegeeza kinene. Nga era bwe nabagamba nti nno nze retirement gundi yange wenjagala okumalira obulamu bwange nkuze sikyalina nnyo ssuubi lyagenda nga njiribayiriba. They still have chances bo nga bo bakyali bavubuka basobola okukola ebinene okusingawo. So oli bw'aba ayagala okulwana agende mu kkuba alwane oba bafune erugoga oba kusamba bakubirawo nnyo ebikonde bulungi oli bagende beekube then bamala ayagala okulya emmere ajje ayagala okunywa kacayi ajje kiri kifo kya mirembe. Era njagala okutwala omukisa okwetondera abawagizi baffe bakimanyi tekitera kubaawo ku papaazi era buli muntu abadde anoonya emirembe ng'agenda ku papaazi. Just abantu bano baleka badde balina ebigendererwa kubanga ogenda okulaba omuntu alikodinga ng'ava mu mmotoka ng'agira bw'ati meaning kirabika kistaging. Kati nno nze tebandeetako nange nalina ku ddalu terakisagala balizuukuse tebazuukusa ddalu kadde erinza okuba ebbi. Oyinza okulowooza oli mulalu ng'ate eriyo omulalu akusinga. So abato bange baana bange saagala nnyo bakomerera kyenayogedde kimala naye yabadde message yadde jeno eri buli muntu. Abantu bagamba you're too soft. Naye obugonvu bw'olujegere ate bwe buba obugumu bwabwo. Olujegere lugonda nnyo naye ate geemaanyi bakusiba lusiba embwa enkambwe. Wapostinga video n'abantu baava ne bagamba muno lwaki abayimbi atali responsible tobagoba mu kifo kino? Nze nga bwe nagamba nti nze ninga airport egenda e Germany eba evaako eva e Italy neegwa egenda mu America neegwako e Nairobi neegwa. So nze kyekyo Katonda yantonda ndi bwentyo ndi muzaŋŋanda kyenja okwogera ndi muzaŋŋanda era nina manyi nti na muntu akyuka. People change. Abantu bareforminga n'ava mu mbeera gye yalimu embi n'atereera abantu bati basobola okukyuka oluvannyuma lw'okukwatibwa obulungi. Naye bw'obagobera ebbali nakyo kibi kubanga ettaala teba na mugaso mu nzikiza. Ettaala teba na mugaso mu kitangaala erina kwakira wali nzikiza then n'olyoka omanya omugaso gw'ettaala eyo. Kwescan yabdeo na kwetondera ne Kididi n'ate Alien Skin tavangayo kwetondera ekikolwa ekyaliwo paka essaawa ya leero. Alien naye yankubira yakuba tekyali public naye yankubira n'ayogera nange n'abo baagudde nange naye njagala bagamba nti baluwa enjogera egamba nti sorry ejja after danger. Next time you should learn how to control your tempers. Oli ludda waabo okasuka eccupa neekuba omuntu
abantu obuvunaanyizibwa bapakinga emmotoka awo nga mmotoka za bbeeyi bunoojasa endabirwamu nga endabirwamu eyo ya miliyoni 10 nga gwe wennyini eza booda olumu tozirina ati ogenda kukola otya. So n'olwekyo tulina okuyiga okuntrolinga tempers zaffe obulamu butwanguyire. Nga tumaliriza ddala ogambye nti abantu abamu beetonda ne wiiki ewedde I for one naliwo nga ndaba Nobert yaleeta poliisi ku kifo kyo era baagala obawe footage yalaga nti yakubirwa ate nga tuba tumanyi bisobola okuggwa nga musajja ku musajja. Nobert seyansangawo bankubira ssimu tetwaliwo ne poliisi yali ezza okukola saakimanya lwate eddanga tunaawo weetuli ffe weetuli papa zitesenguka nange senguka wendi so saabimanya ebya poliisi era saamanya lwaki yali ezza so sirina nnyo kyenyinza kukyogera.